Speaker Anita Amongo takwatangako kamwake n'avuma omukyala mama wa Rebecca Kadaga. Ndabiko katambi awo Full-Figure avuddeyo munnange ku lugambo olutambula ku Speaker Anita Amongo ne yaliko Speaker munnange gye buvuddeko munnange omukyala Kadaga byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ne Chameleone munnange abadde ku stage eno nkugambye abantu be abakubye omuziki wali wonna ate nga mwana mwenzi munnange King Saha yenno naye nno munnange tabadde mu mativu mu freestyle eside eno era nga abaddeko ko n'obubaka bw'abadde munnange ayisaawo eside eyo byengenda okubeera nga nkutuusaako bampita Geminati nsinzaako Geminati Yugi kansooke nkutegeezeko munnange wali katambi ka Full-Figure akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok inno avuddeyo munnange ku lugambo olutambula yagamba nti nno Speaker Anita Amongo tavangayo n'avuma munnange ate yaliko Speaker omukyala munnange Kadaga kakati nno obubaka obubadde bugenda mu maaso okutredinga mu makati awo naye sooka owulirize munnange ate Full-Figure ye byabadde agamba eside eno. Speaker Anita Amongo takwatangako kamwake n'avuma omukyala mama wa Rebecca Kadaga naye wano waliwo omukyala yavuma mama wa Rebecca Kadaga namutuusa ne ku sseryagala okwetta tewali ku lukalu lwa NRM muntu eravumye Kadaga nga namuganza yamuvuma n'atuuka okumulangira buli kintu omukyala Kadaga natuuka n'okwagala okwetta kati saawa leero ogamba wakati ogenda tugamba ki so mutuggyeko empalana zammwe ezitalina kyezigasiza bantu ez'emizigo empalana z'emizigo empalana z'abaana abatamanyi nawaabwe kubanga gwoŋŋamba nti no kankubuuze ebbanga mwe mubaddewo mu parliament mugibadde mukoze eki muyambye baani henale munga kibina mu kijambe tokoloko kitawa Busoga ona atabuka lwa mukazi omunna muganza trouble cause entalo zonna ziri mu Busoga zajja lwa mukazi ogwo era president Museveni nabuzi bayafuna bakazi kwera mu Busoga bayitirivu Busoga ye muze yaji wangude wagulu 100% kasana muganza yajjayo so no ekyo bobo oyina entalo zoleeta tovuma speaker parliament olimbaka parliament oyimidde ovuma speaker parliament Anita Amongo ali avumyani Wala mwekonga avuma mama Kadaga. So no Rachel, at least put a respect in Anita's name. Because tajja kusobola kugamba kyajja kugamba fe tujja kugamba kubanga fe tumanche twagala. Webityo nno munnange ate wabiri mugenda mu maaso eside eyo era nga bwenti wencekinzeeko ku mukyala munnange ate Full-Figure wano eside kakati nno awo kankuggyewoko King Saha naye abadde n'obubaka munnange side eno mu freestyle gy'abadde ayimba munnange ebadde ekutta kati wali ku mukutu ogwa TikTok abadde alaga obutali bumativu awo mu freestyle kansooke nkuzanyireko katambi kano ate ndyoke nkomewo kaawo mu maaso ne Chameleone. Mukama watuwa ensinga nnungi bano abajja be bagifula eyagala obulamu ne bubeera poa situresi zonna ne zeeyongera olwa gavumenti enenfuzi etamanyi gwe batasa abantu nyabula buli ajja kola kyayagala ebbeeyi y'ebintu yonna ne yeeyongera oyogerako nti eyo bimukubye oba twogere kinnimi kinyabula wabula Mukama kale kale nabbanja watulimba oluguudo nyabula tetuli kwerabira kale setemwatira ne bano nyabula webityo nno munnange ate webitambudde eside eyo ku freestyle King Saha alina freestyle nnyingi nnyo muganda wange tosobola nazimalayo oba olaba eno ate n'aleeta eno muganda wange nnyingi nnyo ez'omwana mulenzi oyo freestyle zitambwira ddala wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok eside eyo kakati nno katugende mu maaso wali ne Chameleone mucekinzeeko eside eno naye nno nga sinaba kubeera nga nkuzanyirako katambi wabadde wali ku stage ng'ali mu kuyimbiramu abawagizi be munnange eside eno mwana mulenzi ono bannange akatambi ako ndowooza omulengera abadde ayaka abadde yeekolawo ebintu munnange ate mwana mulenzi Chameleone abadde ayambadde kye bayita okwambala bannange ng'ayaka era nga boogezaako okulaba munnange akatambi ako ye mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone kakati nno awo kankuggyewoko katugende mu maaso wali engeri gy'abakubyemuko wali omuziki munnange ate abafaanizi be eside eno wali kibadde kitya wali mu katambi. Why
era Ruti banditola ba namabuje byebyo nno munnange ate ebitambudde esayidi eyo bwe nti wenkoze ku updates zino kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.